Kakati Kadama golaba oyo mu katambi boosi we amusse. Boosi we amusse lwa nsonga abadde ababanja emyezi 6 nga baagaana okumusasula. Waababanjizza ennyo ne bamusalira amagezi ne bagamba bannaye katukatte katuveeko. Kadama ne bamukwata ne bamutta omulambo ne bagusula mu swimming pool. Kati Omuwarabu ye ali mu kugamba nti babadde bagenze kuwuga nga famire. Kadama alina omukadde gw'alabira wanene waka mukadde nnyo ali myaka ndowooza nga 8 obukadde bwe mubumanyi. Omukadde abadde ali mu kuwuga nga ne Kadama ali mu kuwuga ye Kadama n'aseerera n'agwene mu deep water mazzi amawanvu. Kadama n'afa. Kyokka bagenze okutuuka ku mulambo gwa Kadama ng'ebyomunda byonna temuli nga baamusaze ne bamuggyamu ensigo ne bamuggyamu ebibumba ebiwoowoolo byonna ne babitwala. Omwarabu ye agamba mbu awo ono afiiridde mu swimming pool. Kyokka Kadama ono nga tannafa abadde alina mikwano gye mu gurupu gye balimu baagamba nti Omuwarabu ono agaanye okumusasula ng'amubanja emyezi 6 nga yagaana okumuwa ssente. Kati ndowooza bagenze okulaba nga ssente ziweze ne bagamba katukatte kaveewo. Omwana w'abandi ne bamutta. Kadama ono afudde alese omwana omu alese akaana kamu bambi bamulesezza akaana ke kaabadde alabirira nga kaliyo waabwe ewa maama we. Kadama abadde mwana muto ali myaka ndowooza nga 22-23. Essaawa zino bakadama batabuse bagamba baagala justice eya Kadama munnaabwe. Abawalabu bamusse ne bamuggyamu ebyomunda. Kakati bakadama bagamba twagala justice era kampuni yatwala Kadama ono nayo bagituukirire ne bagigamba owange munnaffe yafudde mugenda kolawo ki, baagala omulambo gwe gukomezebwewo wano e Uganda nga kampuni yebikolako. Naye Omuwarabu babataddeko embeera bagamba bo baagala justice. Bakadama bakambwe batabuse munnaabwe bamusse bakaabya amaziga lwa nsonga yakutta munnaabwe. Abawalabu bantu bazibu nnyo bamuggyemu ebyomunda byonna. Abamanyi Oluwalabu ngenda sooka mbatereko baba mu bigambo bye mumwewulirireko. Kati bw'oba omanyi Oluwalabu ojja kusobola okuvvuunula omanyi byakola ki byagamba. Nze sirumanyi musobola okutuvvuunulira atulimba ki kubanga ebigambo byeyogera ono baba alimba. Basse Kadama bamusse. Kankutuuseko baba omwewulireko mu ddoboozi lye then n'oluvannyuma nkutuuseeko bakadama abakambwe abanja justice nga banyiivu nnyo. Vidiyo yiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Banange buli Kadama wona woli tali Kadama banange kino kikwata konange musanga video z'ekisiru ne muzitambuza. Banange tambuza video twagala justice yono omwana badde abanja boss w'emyezi 6 ng'amubanja sente ze lwayogedde ku ssente. Omwana azenga abanja nga era ne mu group nga tugamba manja mukama wange naye tayagala kunsasula buli lw'emubanja ng'ava mu mbeera. Kakati sawa zino tuli mu kumubuuza gamba omwana yagudde mu nnyanja n'afa. Bwe yabadde tuta omukadde ku biichi omwana n'agenda mu mazzi n'afa. Omukadde w'emyaka 9 agenda atya mu mazzi mazima ddala. Guys, twetaaga justice yono omwana guys. Bw'oba omanyi nti oli Kadama, bw'oba omanyi nti oli nkuba kyeyo. Banange kyemugamba tugenda bakola tetugenda kubanja. Buli anaabanja munamutta. Banange twagala justice ono omwana bamusebusi. Ono omwana bamusebusi kkiriza obagaana. Banange twetaaga justice yono omwana ava Busoga ba mikwano. Ono omwana w'e Busoga. Tambuza video tuke ku family ye. Banange kitalo nnyo nnyini ddala ekyasisa waffe faakyo n'atufudde ku maaso. Kigambibwa okuba nti nno omwana bassemutte bakamaabe era nga abadde abanja bakamaabe emyezi 6 bweddu babadde nga tebamusasula naye kati awo neebuuliza Kadama munnange obeera otya mu maka g'omuntu ng'omukolera buli lunaku myezi 6 nga takusasula oba tolina buvunaanyizibwa oba olina okwetegula awantu awo kyonna ekiba kiddako mu maaso kiba kibi ng'era kino ekituuseewo. Bannanga okutoloka kubi naye tubagamba nnyo oba oli mu buzibu toloka otaase obulamu. Tosobola kukolera bantu nga tebakusasula ebbanga lyonna. Bw'oba tolina buvunaanyizibwa. Kati bagamba mbu yafiiridde mu mazzi excuse gye bawa mbu yafiiridde mu mazzi naye mu mazzi yabadde agenze kukolayo ki? Eno twajja kuwuga? Kigambibwa abadde alabirira omukadde awuga?
omukadde awuga bannanga buli wobeera mu awantu nga tebakusasula manya essaawa yonna basobola okuwa obutwa oba okusala amagezi gonna engeri gye bakutta ng'ate gwe tomanyi. Bano abantu ivo, bano abantu babi, si bonna kuba abamu abaffe batusasula buli mwezi, omwezi gutuuka ali ku pressure yeeraliikirira ssente gy'azijja kusasula mukozi, waliyo eyo abatakiina. Bw'olabanga wooli oli mu matigga tobeeranga wantu mwezi gumu myezi ebiri mpaka ku 6 8 nga tebakusasula oba okolawo ki? Oba olina okugamba abafamire yo babakusayiza tiketi kuddayo n'aba woofiisi mu followinge ng'abaana be babakubiranga obbanyumiza ebizibu byabwe bye bayitamu. Omwana n'akugamba mukama we amaze emyezi 6 tamusasula, muwulirize yogera ne bakama be. Oba bamuzze ku woofiisi mumufunire kilayanti omulala. Naye abaana babakaabira ebizibu aba woofiisi ne mutabafaako. Abaana ne baluuzinga obulamu bwabwe mu ngeri y'ekisiru bweti. Naye nga tusaba Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe faati. Akusonyiwa ebyakusabako allowa ekitiibwa ne famire yo, Mukama abatugumize. Mukama bw'atyo bw'asazeewo naye nga these people kye mulina omumanya guys tebakyalina ssente. Mwe mubeerewo nga mukimanyi bano abantu tebakyalina ssente, ssente zaali zibaweebwa tebakyazibawa. Luli gavumenti ye yalinga ebasasulira abakozi nga basasulako afu nabo ne basasulako afu tebakyazibawa. Waliwo ne zino ze baalinga babawa buli mwezi, simanya bano ba retirement simanya biki, balabika tebakyazibawa. Baana bangi bakaaba tebasasulwa ssente. Era amawulire agava eri mikwano gy'ono omwana mbu bagamba nti ono omwana abadde abanja mukama we emyezi 6 nga tazimusasula. Mbu era mbu by'ebintu ebimu ebyavuddeko omwana oyo okumutta lwa kubanja. Mbu simanya bwe bagenze ku swimming pool mbu eyo ndowooza gye babadde bapulaningira okuttira omwana. Naye nga ffe kye tumanyi tebasobola muttira ku swimming pool, bamutidde waka kati nze nga kunze. Ebyo bi statement bye baba banene abaana mu group ne babagamba mbu simanya mbu babadde bagenze simanya mbu ono omuwala oyo yennyini faati mbu simanya omukadde gw'abadde alabye. Kati omukadde oyo gw'abadde alabira wa 10+ ddala agenda ku swimming pool okuwuga. Agenda ku swimming pool okuwuga omukadde oyo gw'alabirira. Mbu babadde bagenze ku swimming pool n'omukadde mbu n'agwa mu mazzi n'afa. Bananga Abawalabu balina reason ez'ekisiru. Ate tetulina justice mu Uganda. We don't have justice mu Uganda. Simanyi lwaki tetulina justice. Omuwala wuuyo baamusse kyokka abanja emyezi 6 ate nga yabadde abanja mukama we. Ne bamuttira obwerere omwana w'omukazi avuddemu. Saa zino mufu wa jjo. Saa zino mufu wa lulango. Kadama munnaffe abadde akolera Saudi Arabia ayitibwa Faati. Yatufuddeko bamikwano inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ng'abanja mukama we emyezi 6 era kigambibwa gye gyamutisiza. Although information eva mu bakama abe egambibwa mbu omuwala babadde bagenze ku beach kunyumirwamu bonna nga family mbu n'agwa mu mazzi n'agwa. Mbu we yagudde mu mazzi mbu n'afa. Kyogamba amazzi gamala gafuga gattawe gatyo. Nga Faati ye musiru ennyo okugwa mu gundi mu swimming pool nga tamanyi. Ze simanyi kuwuga. Lwaki ngenda mu swimming pool nga simanyi kuwuga? Bano balimba balina akamanyiiro be basse omwana bamutugumbudde. Era bwe bamaze omutugumbula ne bamuteeka mu fridge. Kati bagamba batya mbu nno mbu simanya yagudde mu mazzi mbu simanya mu swimming pool mbu n'afa mbu bamaze okufa mbu ne poliisi ne bayita poliisi n'emutwala mu fridge. Omuntu avudde mu nnyanja bamutwala mu fridge. Olaba ne nyini afudde obufi tebamala gamutwala mu fridge basooka mutwala mu ddwaliro ne bamwekyeka ne bamukaanaanya then ne balyoka bamutwala mu gundi mu fridge. Ne statement ze bawa abaana Abawalabu babadde akolera bagamba musimanya yagudde mu nnyanja we yagudde mu nnyanja musimanya mbu poliisi bwe bagikubidde n'emutwala direct mu fridge. Bano abantu balimba basse omwana w'abendi. Basse omwana w'abendi avuddeyo obulungi mukazi wattu abadde akola video ze nga mukakkamu. Omwana eyajja okunoonya 10. Omwana eyajja okyusa obulamu bwo obwa famire ye n'obubwe. Saa zino mufu babaddizayo mayiti omwana waabwe. Imagine.
kyokka nga talina nekyabakoze abanja mukazi wattu ssente zaabwe fe abaana tusiba tubagambayo people wowulira nga towuliramu mirembe obanja ssente weeziti ennyingi emyezi 6 puliizi ebyokukola byesonyiwe toloka obaddayo ku ofiisi bakazi bannaffe bakadama tubeegayiridde bagenda kuttira mu byekisiru kuba ezo ssente ziba nnyingi ku muwalabu tasobola kukwata kashi myezi 6 zonna azikuwa abaala baakuwadde bugagga bwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya kansubire nti muli bulungi nange genda alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba wakitiibwa Allah abeere nga anyweza family ya baby girl ono mwana wa ku kyalo ky'ewaka. I have to stand. Okitegeera ate nga hasola munnaffe. Naye nga ekikulu kya byonna kyengenda oyisaawo. Wobanga obadde oli mukwano gw'ono omwana obanga oli hasola. Mumanyi bulungi omuntu waba afiiridde ku kyeyo process tezibeera nnyimpi nga we mulowooza. Waba abadde ng'alina ebyogera ng'alina visa ng'ali mu contract agenda twala like 2 weeks abeere ngadde ewaka. Waba abadde tali mu contract mukwano bigenda kwetaagamu okugendebwa Burunoke tusonde ssente ezo kubanga ssente eziza maiti y'omuntu atalina byogera zibeera nnyingi naye omuntu alina ebyogera process zibeera nnyangu boosi we akola ku buli kimu era tewaba muntu yenna agenda mu famire y'ono omwana n'agamba nti ayagala ssente ziza maiti Uganda kubanga ofiisi yo weeri era nga abazadde bagenda kusituka bagende ku ofiisi kubanga okimanyi bulungi nti omuntu bw'aba afiiriddwa tabeera na maanyi. Naye tulinawo abantu abagenda ogenda ku ofiisi babeere nga bakola ki bagenda step by step bino ebintu bigenda mpola kyemulowooza si bwe kibeera kati nga ffe abaafiirwako abantu ku ddungu process zigenda mpola mpola era mwe ababadde bajja nti mujja mumanyi nti agenda twala nnaku 2 bamuleete nedda mukwano abajja okukungubaga mujje mukungubageko katono mutambule mugende ku mbeera eriwo ssaawa zino. Era wanaabanga agenda kutuuka e Uganda bagenda bagamba awodeni mulyoke mukuŋŋaane muziike. Okitegeera process zigenda mpola tezigenda nnyo. Nammwe abali mu kuyisa ebigambo ku social media handles nga mwogera about this girl tewali muntu yabadde mu nnyumba kumanya kiki kya ssemwana ono. Ezino ensi z'Abawarabu zitrackinga buli kimu. Ojja kuvaayo okole vidiyo ng'oli mu Saudi bakuyigge bakukwate okwogera kalebule mujjukire nti kalebule asibisa wano mu nsi z'Abawarabu. Ekintu kyotalinaako obujulizi tokyogerako. Mumpulira bulungi bakadaama abali Saudi Arabia. Kyemmanyi ffe kati ffe ababadde bamanyi ono omwana ne bazadde be na buli kimu tetuli mu bukambwe. Mujja byogera nga bimaze okuggwa naye bakadama mwebereremu. Olaba ng'omugagga atabuse tosobola kukola mwezi gusooka ogwokubiri gwakusatu gwakuna ng'okyalinda salale. Kyovudde olaba wano e Bahrain omwana waakola ebbanga nga tebali mu musasula ne yeekubira enduulu bamuwa akasente ke. Bahrain nsi nnyumunguzeemu kubanga eze yonooneka bwonoonesi naye ate mu ntandikwa Bahrain yali nsi nnungi era ekyali nnungi kubanga wano bakadama tebabasala nga mbuzi ng'otandika otya wano omukozi oba mukoowa Uganda. Okitegeera naye nga nsaba wakitiibwa Allah agumye eno famire naye tewaba muntu yenna ayingira mu famire kubanga abantu abasinga mwagala nnyo okuyingirira wano omuntu ng'ali mu mbeera mbi ate mwe ne mwagala oyisaawo ekyammwe mutwale ssente. Bwe mubanga mututte emboozi ewa Burunoke muzitwaleyo nga musonderako just nti famire babeere nga balyangako mpola. Balina okugula emmere egenda okubeesaawo abakungubazi naye so si kugamba nti muli mu kusonda ssente ziza mwana waka ng'omwana abadde mu contract okuggyako nga tabadde mu contract naye waba abadde mu contract no need for that. Omugagga mwennyini agenda kukola ku buli kimu within 2 weeks omwana abeere nga azza ekyaddondo. Okitegeera kati so abali mu kuguyisa kuneeno obubbo mubuyiseeko ku lwammwe
nga mugenda kuŋŋaanya obubbo obwo nga bugenda ewa maama w'ono omwana muba nga muli mu buyisa mu bulungi. Okitegeera? Omanyi bankuba kye yabamu temulina mitima. Mujja kukozesa obuzibu bw'omuntu mu kuŋŋaanya ssente muzeeriire. Okitegeera? So ng'omuntu waba akugambye mbusonda mbuzizza mwana waka tebiriyo. Omuntu akugambye nti sonda just kukola bumu. Munnaffe afudde nti ye katukole obumu. Musondewo akasente akagenda okubeera nga kayambako mukadde ku bakungubaza bagenda okujja. Bayinza n'okumulindira omwezi. Ebintu bya wano tobireetako. Ndala kati entalo zino ezeewuuba. Ebintu bya wano byakugumiikiriza. Nnyo nnyini ddala maiti esobola okulwawo. Naye lwakubanga ffe twafiirwa nga tewali bya ntalo. Yayanguwako brother ngo tuuke e Kampala. Within 2 weeks yali amaze okuddayo. Oba ng'olina ebyogera tolwawo. Naye nze nsaba wakitiibwa Allah agumye famire kubanga ono omwana akyali muto. Naye ekirungi aleseewo ok'omwana. Abadde alinayo baby girl we gy'ali. Naye ndala tekisaana. Tewali buntu bulamu wano. Obulamu buno annange. Saudi Arabia ebino ebintu byalinga okusinga Jordan. Naye kati Saudi. Kati kanzire ku kino ekintu kye bagamba nti baamusaze. Omuntu wano wafa accident balina omusala. Wabanga yagudde mu mazzi baba balina omusala. Mateeka. Wano tebatereka muntu mu mochari ng'alina gundizize ng'alina bino ekidini biki ebyenda byonna babijjamu. Kubanga bagenda mutereka for long time kubanga tagenda kudda Uganda kati. Babimujjamu bamusala ne babijjamu. Kati gwoba tomanyi process ya kutambuza muntu kumujja ku ddungu Bulaaya kumutwala Uganda ku ddungu kumutwala Uganda. Balina omusalamu ebyo ebintu. Ate yafudde kabenje accidentally. Babijjamu. Ne Uganda babijjamu. Okitegeera? Banaiti omuntu wa Kadama waba afudde waliwo sigenda gamba nti tebakikoze kubanga nze saabadde sigenda kuwaata mugambo. Waliwo baboosi nga bo balungi ne wabeera baboosi nga bo babi. Okitegeera? Kadama ono wabanga yafunye accident hajali ye yeeyo. Abaana babatomera wano ne bafa. Okitegeera? Abaana bafiira ddala mu bintu by'okusaaga. Banayite mulekera bagagga ssente. Abagagga mubaggyeko ssente. Emyezi 4 bano abantu nabo banaku. Emyezi 4 salala abeera aluddeyo nnyo tolina buvunaanyizibwa. Emyezi 4 salala aba aluddeyo. Omuntu oba mulekera omwezi gumu ogwokubiri muteekeko pisito njagala ssente nina abaana. Tomulekera ssente. Okitegeera? Temuddamu kukola wano vidiyo nga mwogera ku nsonga ezo nga muteekamu bamukozi bati Kadama ali Saudi. Temuli safe. Naawe ali Bahrain. Okukola vidiyo nga zoogera ebintu bya Kalebule bajja kukwata bakusibe. Kalebule wano bamusibira ddala. Okitegeera? Bamusibira ddala kati olwolabyeko abaana bakwata ebikompola biri mu kuyita mu bbanga olwolabyeko abaana bakwata vidiyo nti ekikompola kino kikubye wano vidiyo yino bayokyeza wano. Baana bakyaliyo mu makomera. Bakukwata ne bakusiba famire yo neekwerabira nti gy'oli. 10 years in prison. Ate n'ozikola n'olyoka ofuluma eggwanga. So kati mwegereze ebintu bye ku mitimbagano. Bijja baviirako basiba. Eno tuli ku bunkenke tulinga nkoko ya mutamiivu. Lwe tukeesa lwe tubala. Okitegeera? So kati eri hajali yoli webeze naawe erinda olulwo. Tosala kigambo. Kyotalabyeko sirika. Tugende n'ekyo Muwarabu kye yatugambye mu audio. Ye yamanyi ne Allah we. Ate olowooza bo bagenda kubeerawo paka ddi. Baba bagenda kufa era nabo bafa. Bafiira ddala nno kankubuulire bafa. Ne mu swimming pool abaana wano bafa. Swimming pool ettira ddala. Etta. Twazikako wano omuvubuka e Bahrain ng'akola mu security ya Eagle. Bagenda mu pate n'atamira n'agwa mu swimming pool. Yafa. Ate nga ne banne we bali awo. Which means the swimming pool etta. Singa mubadde mwogera n'omuwala omu Ethiopia
ali mu nnyumba abadde akola naye yandibagambye ekituufu. Nze sisala kigambo nga sinnaba omuntu kyaŋŋamba nze ndowooza ndi musiru omuntu kyaŋŋamba kyennyina nakyo. Nze brother wange baŋŋamba nti afudde accident tagenda n'ekyo naye tetwalabako yadde ka vidiyo nti kakano motoka emukoonye. Twagenda n'ekyo ne tumuziika. So mukulinge down mubeere buli omu yeesabire waali kubanga kino ekijja si muntu guno mwezi si mmere. Byebyo bannange naye nga tubasabye.